Nkwanirizaako gwe munnange akyajeekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Endabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange nno olunaku olwaleero nsaba nkutuuseeko bino nabyo obitegeere. Munnange oba ojjukira omwaka CBS lwe yaggyibwa ku mpewo olw'ensonga ezaaliwo era ekintu kino kyazingamya nnyo enkulaakulana y'eggwanga Buganda era kyazingamya emirimu gya Ssaabasajja Kabaka awamu n'Obuganda okutwaliza awamu. Munnange nno ekigendererwa kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okutandikawo leediyo ye eya CBS kwali okunnyikiza ebyobuwangwa n'ennono ebya Buganda, okutumbula enkulaakulana n'okuggya abantu be mu bwavu wamu n'okutumbula ebitone omuli okuyimba n'emizannyo. Emyezi 13 n'ennaku 13 CBS gye yamala ng'eggiddwa ku mpewo enteekateeka ya Kabaka ey'okutumbula abantu be yaziŋŋama okusinziira ku byokulabirako bye ngenda okukuwa wammanga wano. CBS ng'eri wamu ne munywanyi waayo Quality Chemicals ne Bukadefu yatandikawo enkola ya nsindika-njake ey'okugabira abantu ba Ssaabasajja Kabaka ente zinnusu bulaaya, embuzi, embizzi n'enkoko ez'olulyo, okwogatta emiti egy'ebibala, eddagala eryeyambisibwa okujjanjaba ebisolo n'okwongera okubaza ebirime wamu n'obutimba bw'ensiri. Abantu bangi okuva mu masaza ag'enjawulo baganyuddwa mu nteekateeka eno olw'ennyingiza y'amaka okweyongera okulya obulungi omuli okunywa amata, okulya amagi n'ebibala. Ebyembi munnange CBS bwe yaggalwawo enteekateeka eno ennungi yadde emabega. Mu mwaka gwa 2009 pulogulaamu ya CBS eŋŋanzi entanda ya Buganda eyali ewagirwa bannaffe abajjomaayi teyajjumbirwa bulungi kubanga CBS teyali ku mpewo. Pulogulaamu eno eyigiriza olulimi Oluganda, eby'ennono n'ebyobuwangwa, eyambye bangi abajettanira okuwangula ettaka, emmotoka n'ebirabo ebirala ebizito bingi ddala ebiyambye abantu okwejja mu bwavu. Abamu batandiseewo amasomero ne bafunira ddala abaana ne bafunira n'abantu abalala naddala abavubuka emirimu. CBS ewagira nnyo empaka z'omupiira gw'amasaza. Empaka zino ŋŋanzi nnyo ezireetera buli muntu okwenyumiriza mu ssaza lye n'okunyweza obumu. Mu ngeri y'emu zireetera abantu okumanyagana nga bagenda okuwagira ttiimu zaabwe gye ziba zikyadde. Abamu batuuka n'okugenda ku bizinga gye batagendanga. Mu mwaka gwa 2010 empaka zino tezaaliwo era bwe tutyo ne tusubwa okuvumbulayo ebitone ebirala. CBS Radio erina pulogulaamu endala nnyingi nga neekolera gyange okukulaakulanya abasuubuzi n'okubawa amagezi. Amawulire agettanirwa ennyo okwogatta abasuubuzi bangi abasobodde okuyimirizaawo n'okugaziya bizinensi zaabwe olw'okulangira ku CBS kubanga yeesinga okuwulirizibwa mu masekkati ga Uganda. Olw'ensonga ezo minisita mu gavumenti ya Kabaka era Katikkiro w'ekika ky'Engonge Oweekitiibwa Joel Lutaaya yasinziira mu kuziika omusumba Adrian Kivumbi Ddungu n'asaba omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni okubeera ng'omuzadde aggulawo CBS Radio. Ssenkulu wa CBS Oweekitiibwa Godfrey Kaaya Kavuma yatambula kumpi bw'oya kumuggwa ku ntumbwe okusisinkana abakungu ba gavumenti ab'enjawulo ng'alwanirira okuggulwawo kwa CBS. Abamu ku bakozi ba CBS nga bayambibwako Honorable Amelia Kyambadde bagenda mu State House Entebbe ne basisinkana omukulembeze w'eggwanga ne bamutegeeza embeera enzibu gye bayitamu era ne bamusaba agiggulewo. Lwali lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa 10 omwaka 2010 Ssenkulu wa CBS FM Oweekitiibwa Godfrey Kaaya Kavuma n'afuna essimu emuyita akime ebyuma bya leediyo ya Central Broadcasting Service mu bwangu obw'ekitalo ennyo. Yakubira essimu Omutaka Grace Ssemakula Ndugwa n'Oweekitiibwa Mustafa Mutyaba ng'abo be bamu ku beenyigiramu mu nteeseganya ne gavumenti ez'okuzza CBS ku mpewo
ssentebe baamuwerekerako nabo baasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ne bagenda mu Woodium House gye baasisinkana eyali minisita wa ICT Agrawoli mu biseera ebyo eyali abalinze era n'abakwasa ebyuma ebyali biboyeddwa nga batuggalawo oba munnange nga baggalawo CBS ku olwo lwennyini ne tudda ku mpewo kyabbaza n'etinta lutali luno n'okutuusa kati wowulirira ebigambo bino naye kyatutwalira wiiki nnamba okuddamu okuweereza pulogulaamu zaffe ekinnawadda anti twali tukyaddaabiriza n'okutereeza ebyuma ebyali byonoonese olw'obutakola okumalira ddala emyezi 13 n'ennaku 13 beddu munnange ebyo nno bye byaliwo mu kaseera ako era nange munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala ayi Katonda kuuma Namulondo.